ekyokuyiga kyaffe Katonda yatadde omutima gwange ku kigambo ky'Abayisirayiri nga naffe bwe tuli Abayisirayiri ab'omwoyo, era nja kubasaba Bayibuli nno zibeere kumpi okukakasa nti bye musoma mubiwulira, nja kubeera nga mbagamba tusomere kasita n'owulira tusomere ojja kuba nga nkwetaaga. Kaakati ebigambo bye twogerako bye bigambo eby'enkomerero ddala. Omulamwa gwe bampa gugamba nti ebiseera ebifaanana nga bino, ate n'omulamwa omulala ne gugamba nti nno ebisuubizo ebyesigika. N'olw'ensonga eyo nze kyenavudde nsalawo nga nti mu biseera ebifaanana nga bino twetaaga ebisuubizo ebyesigika. Naye nga okuzimba ekintu ekyo nabadde nina okukijja emabega nga bwe nabagambye ku makya. Mu kiseera kino ekkanisa ya Seventh Day Adventist erina baganda baayo abali ebweru. Nayagadde okubagirayo ekifaananyi eky'abooluganda bano ab'emirundi ebiri nga bonna bakristaayo, amannya gaabwe ga kikristaayo, bonna baana ba Katonda, naye nga waliwo guruupu emu esazeewo okukwata ekkubo eryayo, ne guruupu endala n'ebeera ng'erina weeri. Era nabazizze ekyantandisizza gye natandikidde eggulo mu ddakiika 17 ze nabadde nazo, nabadde njagala okubalaga nti nno ekitundu ekimu kye kitundu kya Yuda n'ekitundu ekirala kye bayita Isirayiri, abaana bano baali wamu. Era bw'oba osomye n'obwegendereza ekisooka eky'Abassekabaka essuula ey'12 olaba kabaka Lekobowaamu ng'alina ebigambo by'akola, naye era ebigambo ebyo by'akola ebireetera Isirayiri ne Yuda okwawukanamu. Katonda yali amaze okubyogerako mu ssuula ey'11. Simanyi bulungi oba waliwo ayinza otusomera essuula ey'11 n'olunyiriri olw'26. Obanga gy'oli owanditukoze bulungi nnyo, owanditusomedde munnange. Ekisooka eky'Abassekabaka essuula ey'12, essuula ey'11 olunyiriri olw'26. Ow'omukwano soma bw'obanga otuuseeyo. 11:26 agambye nti awo Yerobowaamu mutabani wa Nebati 26 si bw'ogambye musumba? Nyabu soma awo ennyini. Yerobowaamu mutabani wa Nebati Omwefulayimu ow'e Zereda omuddu wa Sulaimaani, na nnyina erinnya lye ye Zeruwa namwana, era naye n'ayimusiza kabaka omukono. Era eno ye yali yava ayimusiza kabaka omukono. Sulemaani yasimba Miiro n'azimba ekituli eky'omu kibuga kya Dawudi kitaawe. Era omusajja oyo Yerobowaamu yali musajja w'amaanyi omuzira. Sulemaani n'alaba omulenzi oyo nga munyiikivu, n'amutiisa emirimu gyonna egy'ennyumba ya Yusufu. Awo olwatuuka mu biro ebyo, Yerobowaamu bwe yava mu Yerusaalemi, nnabbi Akiya Omusiiro n'amusanga mu kkubo. Era Akiya yali ayambadde ekyambalo ekiggya. Awo ne baba bokka ku ttale. Ngende maaso. Genda maaso, njagala ekifaananyi okifune. Akiya n'akwata ku kyambalo ekiggya kye yali ayambadde n'akiyuzaamu ebitundu 12. Otyo? N'agamba Yerobowaamu nti weetwalire ebitundu 10, kubanga bw'ayogera Mukama Katonda wa Isirayiri nti laba ndiyuza mu bwakabaka ne mbuggya mukono gwa Sulemaani ne nkuwa
ebika 10 naye aliba n'ekika kimu ku lw'omuddu wange Dawudi ne ku lwa Yerusaalemi ekibuga kye neeroboza mu bika byonna ebya Isirayiri. Kubanga bandese ne basinza Asutoloosi katonda omukazi ow'Abasidoni ne Kemosi katonda wa Mowaabu ne Mirukomu katonda w'abaana ba Amoni. So tebatambulidde mu makubo gange okukola ebiri mu maaso gange ebirungi n'okukwata amateeka gange n'emisango gyange nga bwe yakolanga Dawudi kitaawe. Kaakati nnyabo neyanziza nnyo mukyala wamala. Okirabye nti Katonda ye yayawulamu abaana bano. Abaana ba Isirayiri byali ebika 12. Ebika bino 12. Kaakati Sulemaani n'akola ensobi. Ensobi gye yakola n'addira n'ajemera Katonda n'awasa abakazi abatali biki byonna n'anyiiza Katonda. Kaakati Katonda alonda Yerobowaamu nga tebanabana kwawukanamu. Yerobowaamu asanga nabbi akwata olugoye aluyuzaamu ebitundu 12. Lwali lupya aluyuzaamu ebitundu 12. Bw'amala oluyuzaamu ebitundu 12 n'amugamba ebigambo bino. N'agamba nti nkuwaddeko ebitundu 10 kubanga obwakabaka bwa Sulemaani ngenda kubuyuzaayuzaamu. Naye olw'okuba nasuubiza kitaawe Dawudi nti mu Yerusaalemi always mulituulamu omwana wa Dawudi, kale nno Dawudi ngenda kuleka omwana we atuule mu Yerusaalemi. Naye gwe Yerobowaamu nkuwadde amawanga ebika 10 ogende nabyo. Era obutuuka mu ssuula eya 12 Lekobowaamu, amannya ago mugegendereze, Lekobowaamu mutabani wa Sulemaani. Bayerobowaamu bano bajja ne bamugamba nti naye ssebo taatawo abadde atuzibuwaliza obulamu ayonoona nnyo ssente. Naye kaakati gwe Lekobowaamu bw'otuuka okufuga fugako bulungiko. Bwe yeebuuza ku basajja abakadde ne bamuwa amagezi nti bw'oti bw'ojja okwogera. Naye bwe yatuuka ku bavubuka, maama wamala, abavubuka bagamba ki? Genda ku lunyiriri ku ssuula eya 12 olunya olw'omunaana. Abavubuka amagezi ki ge bawa Lekobowaamu mutabani wa Sulemaani agambe Abakristaayo? Naye n'aleka amagezi g'abakadde ge baamuwa ateesa n'abalenzi awamu naye n'abaayimirira mu maaso ge. N'agamba, magezi ki ge mumpa mmwe tubaddemu abantu bano abakuŋŋaanye nti weewula ekikoligo kitaawe batuga nti tuweewula ekikoligo kyabwe otyo? Awo abalenzi abaakulira awamu naye ne bamugamba nti bw'otyo bw'ogamba abantu bano abakugambye nti kitaawo yafuula ekikoligo kyaffe okuba ekizito. Naye gwe kiwewule gye tuli, bw'otyo bw'oba obagamba nti nasswi wange asinga obunene ekiwato kyange. Nasswi asinga obunene ekiwato kya kitange. Era kubanga kitange yababinika ekikoligo ekizito, nze ndi ekikoligo kyammwe. Kitange yabakangavvulanga nankoba, naye nze ndibakangavvula na njaba ez'obusagwa. Ebika 10 bwe biwuliranga Lekobowaamu abazzeemu bw'atyo ne babuuza nti mu Dawudi tufunamu ki? Lwaki omuvubuka ono atumanyiira? Bayimuka ne bagenda. Bwe bagenda ne beeyawulako, eno baalekayo Yuda mu Yerusaalemi, baalekamu kika kya Yuda n'ekya Benjamini. Bo bali 10 ne bagenda. Eno ne basigala nga bayita Yuda, ate eri waggulu ne batamanya eri mu South ne batandika okuyitayo Isirayiri.
awe baawukanira naye ng'abantu bano bonna baana ba Katonda ba Luganda ddala. Kati bye nabadde njigirizaako ku makya we bijjira nti nno eri eno mu Yuda Lekobowaamu bw'avaako ne kuddako mula ne kujja Asa. Asa bw'ajja afuga emyaka emirungi giringa 39 naye ng'ekiri mu Isirayiri ono kabaka avaako ono kabaka addako ono kabaka avaako ono kabaka addako. Kye nabanyonnyodde ku makya abaabaddewo. Kaakati bakabaka bano abaagenda baddako Katonda alina ensonga lwaki yabajjako. Katuddeyoko katono mu bye nayigirizza ku makya abataabaddewo bafune ekifaananyi. Kabaka Asa yafuga emyaka gino gyonna 38 naye ku makya obaani yasomere Kabaka tugenda ku ssuula ey'okumi-n'ettaano. Ekintu kino nziremu kizimba buto mukitegeere. Otyo kaakati nnyabo somo olunya olwa-25. Bassekabaka ekyokumeka? Ekisooka kye tukyalimu. Okyali kati oli mu ssuula ya 15 obuuseeko awo. Tujja kuddayo ate emabega nina kye nnoonya. Ssuula 15 olunyiriri 25. 25. Kati jjukira baawukanye abamu bano abasigadde eno babayita gundi Yuda. Bali abagenze babayita Isirayiri. Isirayiri erimu ebika 10. Yuda erimu ebika 2. Ekya Yuda n'ekyani n'ekya Benjamini. Naye bali abalala bagenze. Kaakati mu Yuda waliyo kabaka omu. Kyokka ate mu Isirayiri waliyo bakabaka bangi. Tusomere kabaka omu ku bakabaka. Agenti awo Nadabu mutabani wa Yerobowaamu n'atanula okufuga Isirayiri. Mwaka ogwokubiri ogwa Asa kabaka wa Yuda n'afugira Isirayiri emyaka. Yerobowaamu afuga Isirayiri nga Asa ali mwaka ogwokubiri ogw'obwa pulezidenti. Kaakati genda ku lwa 33. Agenti mu mwaka ogwokusatu ogwa Asa kabaka wa Yuda mutabani wa Akiya n'atanula okufuga Isirayiri yenna ettiruza n'afugira emyaka 24. Kati owulira gwali mwaka gwa kusatu Asa ng'afuga Yuda naye ate eno Isirayiri emaze okyusa kabaka. Oli afuze emyaka 2 kaakati ono yaddako Basa n'afuga 24. Kati genda ku kabaka addako mu ssuula 16 olunya olw'omunaana. Omwaka ogwa 26 ogwa Asa kabaka wa Yuda era mutabani wa Basa n'atanula okufugira Isirayiri ettiruza n'afugira emyaka 2. Kati owulira Asa akyafuga musajja omu naye mwaka gwo gwa 26 eno Isirayiri n'ekyusa kabaka. Kaakati tusomere olw'15. 15 agambye nti mu mwaka ogwa 27 ogwa kabaka wa Yuda afuga ennaku 7 ettiruza. Ulira oyo ye yafuga 7 gwokka. Naye Asa akyafuga akyali eno. Kaakati genda ku lunyiriri olwa 23. Agaye nti mu mwaka ogwa 31 ogwa Asa kabaka wa Yuda n'atanula okufuga Isirayiri n'okufugira emyaka 12. Yafugira oli ali mu gwa 31. Kaakati kabaka kye yasembayo somo olwa 29. Agaye nti awo mu mwaka ogwa 38 ogwa Asa kabaka wa Yuda Akabu mutabani Omuli n'atanula okufuga Isirayiri. Afugira Isirayiri mu Samaliya
emyaka 22. naye eri kabaka akyali omu. Kati ensonga eyo njagala mugitunuulire n'obwegendereza. Ekibuuzo kye tuyinza okubuuza era kye nabalekedde ku makya kye tugenda okugaziya olwaleero kibuuza nti abange lwaki eno Asa yali bw'omu naye ate eri mu Isirayiri nga waliyo bakabaka nga 6. Okutegeera ekintu ekyo mukyala w'amala olina okuddayo otusomere abasajja bano lwaki Katonda yabakyusanga. Katutandike n'ekisooka tuddeyo ku ssula ya 15 onsomere essula ya 15. Kale soma eya 16 lwaki Basa bamuggyako essula 16 olunya olusooka. Kyo ekigambo kya Mukama ne kimujjira ye ku mutabani wa Kanani ku Basa nga kyogera kubanga nakugulumiza nga nkujja mu nfuufu n'enkufu omukulu w'abantu bange Isirayiri naawe otambulira ekkubo lya Yerobowaamu n'oyonoonyesa abantu bange Isirayiri okunsunguwaza n'ebibi. Olw'obudde yatambulira mu kkubo lya Yerobowaamu. Ate olunyiriri olw'13 lwogera kabaka Era lwaki yagobebwa essula 16 olw'13. Agambye nti olw'ebibi byonna ebya Basa n'ebibi bya Era mutabani we bye baayonoona era bye baayonoonyesa Isirayiri okusunguwaza Mukama Katonda wa Isirayiri n'ebireeta byabwe. Okay, olwo luyinza obutatuwa kifaananyi. Olw'18 ne 19 lwaki Zimuli yagibwako? 8 agambye nti awo olwatuuka Zimuli bwe yalaba ng'ekibuga kimenyeddwa n'ayingira mu kifo ya kabaka ne yeeyokkerera n'omuliro mu nnyumba ya kabaka n'afa. Olw'ebibi bye yayonoona ng'akola ebyali mu maaso ga Mukama, ebibi ng'atambulira mu kkubo lya Yerobowaamu ne mu kibi kye iri. Kaakati genda ku 25 tulabe lwaki Omuli naye yagibwako. Omuli n'akola ebyali mu maaso ga Mukama ebibi n'agira ekyejo okusinga bonna abaamusooka. Kubanga lulina kye lugamba erya Yerobowaamu mutabani wa Nebati ne mu bibi bye byonna bye yeeyonoonesa Isirayiri okusunguwaza Mukama Katonda wa Isirayiri n'ebirerya byabwe. Kaakati Akabu tetujja kumala biseera kumwogerako kubanga ebibyo ebyo byayitirira. Naye waliwo ekigambo Katonda kyayogera nti ebibi bya Yerobowaamu, ebibi bya Yerobowaamu, ebibi bya Yerobowaamu. Ekibuuzo we kijjira nti bibi ki bino Yerobowaamu bye yakola ebyatuusa Katonda okuggyawo bakabaka bano bonna, kubanga buli omu gwe yajjawo yali agoberera bibi bya Yerobowaamu. Tulina okuddayo emabega gye natandikidde ne tuzuula nti Yerobowaamu mu butuufu teyeeteeka ku bwapulezidenti, baalonda mulonde. Nga bwe twalabye nnabbi bwe yamusisinkana n'ayuza ekyambalo kye, ekyambalo ekyali ekipya n'akiyuza. Bw'amala okukiyuza bw'ati n'akwata ebitundu 10 n'abikwasa Yerobowaamu nti mbikuwadde. Katonda agambye nti Isirayiri agenda muyuzaamu, naye kati gojja okutwala ebitundu 10. Isirayiri yennyini oli bwe yatwala. Kaakati bw'agenda eyo Yerobowaamu biki bye yakola byensaba tuteekeko amagezi ebyanyiiza ennyo Katonda ng'ate ava kumusuubiza nti agenda muwa obukulembeze. Njagala tugende mu ssuula ey'12 olunyiriri olw'21. Yerobowaamu gwe njagala lunya olw'25 oli abadde Lekobowaamu olw'25. Maama tusomere n'obwegendereza. Bibi ki bye tulina okwewala mu kiseera kino kye tulimu nga tusaba ebizze ne mu nsi yaffe olwaleero? Nnyabo tusomere 12:25.
agenti awo Yerobowaamu n'azimba Sekemu mu nsi ey'ensozi Efulayimu n'abeera omwo, n'ava omwo n'azimba Panuweli. Yerobowaamu n'ayogerera mu mutima gwe nti, kaakano obwakabaka bunadda eri ennyumba ya Dawudi. Abantu bano bwe banaayambukanga okuweerayo ssaddaaka mu nnyumba ya Mukama mu Yerusaalemi, kale omutima gw'abantu bano gulikyukira nate Mukama waabwe. Lekobowaamu kabaka wa Yuda, kale balinzita nze, ne badda eri Lekobowaamu kabaka wa Yuda. Wulira bw'agamba. Awo Aga nti singa abantu bano mbatta ne bagendanga e Yerusaalemi okusinza, ng'ate e Yerusaalemi gye twavudde, okawulira kantu ako, abantu bano bajja kukyuka baddeyo ewa Lekobowaamu. Ekizibu kya Yerobowaamu mu butuufu teyali Lekobowaamu gwe baaleka Yerusaalemi ng'afuga Yuda ne Benjamini. Yerobowaamu eyali obuweereza ewa Sulemaani, ataali mwana wa lulyo Katonda lwe yalonda, yalina ensonga emweraliikiriza. Naagati singa abantu bano baddayo e Yerusaalemi gye bayinza okujjuukirira Katonda omutukuvu ow'omu ggulu, bajja kubanga bandeetedde obuzibu, sijja kubakkiriza kuddayo. Njagala owulirize mu Seventh Day munange ebigambo bino tobiyita eby'okusaala. Baganda baffe bali baatwawukanako nga ffenna twali tulina kubeera baana ba Katonda bagenda mu bwakabaka obw'oggulu. Naye abakulembeze baabwe ne bakakasiza ddala nti bajjawo omusingi omukulu ogwali gusobola okujjukiza abantu abo be bagenda nabo nti mu ggulu waliyo Katonda omutukuvu ow'omu ggulu. Omusingi ogwo omukulu ye Ssabbiiti ey'olunaku olw'omusanvu. Kaakati bonna nga bwe baabatwala ne bakola enteekateeka ey'amaanyi eriwo mu kiseera kino, baleme kuddayo na kulowooza ku kigambo kya Ssabbiiti eyinza okubalaga Katonda omukulu omutukuvu omu. Yerobowaamu yagaana abaana ba Katonda okukomawo eno bano ab'ebika 10, yabagaana okukomawo mu Yerusaalemi. Ng'aga nti kabanaddayo bwe bati ne bwe banaasinza ne bakomawo eno waggulu gye tuli mugundi mu Isirayiri, bajja kubanga bateereddwamu obutwa. Banyabo ne baseba abantu abali ebweru, Baganda baffe bennyini, ng'ebika bino 10 bwe byayawukana ne bikola Isirayiri, bano ne basigala e Yerusaalemi nga bafugibwa omwana wa Sulemaani eyayitibwanga Lekobowaamu, kubanga Katonda w'omuggulu yaga nti Dawudi sigenda muggyako ntebe. Newankubadde ankoze ebibi ne mutabani we Sulemaani ankoze ebibi ebitagambika, naye Dawudi namusuubiza nti sigenda muggyako ntebe. Era okutuusiza ddala omwana lwalizaalibwa ng'ava amagulu ga Dawudi mu lyo lwa Dawudi, sigenda muggyako ntebe. Kyeyavaga nti fayini bali 10 bajja genda olw'obujeemu bwa Sulemaani, naye nja kuleka omwana wa Dawudi mu Yerusaalemi. Ekyo Sitaani bw'akimanya, bali nga bwe baagenda ne baawukanako, yagaanira ddala okubakomyawo eno basobole okukomawo. Era kiki kye yakola? Mukyala wa Mala tusomere Olunyiriri olwa 28. Yerobowaamu yakola ki? Awo kabaka n'alyoka ateesa ebigambo, n'akola ennyumba 2 za zaabu, n'abagamba kinaabalemanga okuva Yerusaalemi. Laba bakatonda bo, ayi Yerusaalemi, abaakujja mu nsi y'e Misiri. Genda maaso.
n'ateeka emu mu beseri ne ginnaayo n'agiteeka mu ddaani. N'ekigambo ekyo ne kiba ekibi kubanga abantu baagendanga okusinziza mu maaso g'emu nga bagenda eddaani. N'azimba ennyumba z'ebifo ebigulumivu, n'assaawo bakabona ng'abaggya mu bantu bonna abataali ba ku baana ba Leevi. Era Bowaamu n'assaawo embaga mu mwezi ogw'e18 ku lunaku olw'omwezi olw'e15 okufaanana embaga eri mu Yuda, n'erinnya ery'ekyoto. Bw'atyo bwe yakolera mu Beseri ng'awaayo ssaddaaka eri ennyana ze yakola, n'ateeka mu Beseri bakabona b'ebifo ebigulumivu byassaawo. Kaakati n'alinnya eri ekyoto yali oyinza okulekeraawo. Njagala muwulirize mikwano gyange, kansubire nti muwuliriza bulungi nnyo ebintu ebiriwo olunaku olwaleero. Yerobowaamu ekyanyiza Katonda n'abeera nga bano bakabaka bonna yagendanga abatta abaddawo, ekigambo kyayogeraga nti baakola ekibi kya Yerobowaamu, baakola ekibi kya Yerobowaamu, baakola ekibi kya Yerobowaamu. Kibi ki Yerobowaamu kye yakola? Kyenjagala muwulirize bulungi nnyo ekituleetedde obuzibu obutagambika era kyenja okwogerako maaso eyo ng'okusiba kwa leero tekunnagwa. Yerobowaamu yajja n'alimba abantu n'abaga nti mwe temukoowa okugenda e Yerusaalemi buli kiseera? Nze ndaba olugendo luwanvu nnyo. Amagezi ge mbawa n'ekirowoozo kye mbawa kiikino: nze mbakoledde wano ennyana eza zaabu 2. Bantu ba Isirayiri baabano bakatonda bammwe abaabajja e Misiri. Omusajja Yerobowaamu Katonda gwe yayamba obuyambi n'amulonda akulembera Isirayiri. Laba abantu bw'abawa ennyana ez'okusinza, n'abagamba n'obagamba nti ennyana ze zaabajja e Misiri. Mukyajjukira bulungi abooluganda Alooni ekintu kye yakola? N'agamba abantu nti ennyana yiino, nga Musa taliiwo agenze kunona amateeka. Ate mukyajjukira nti ennyana eno nayo yali yaki bannange? Ya zaabu. Njagala mwekkaanya ebigambo bino. Lwaki Katonda anyiiga nti okoze ekintu kya Lekobowaamu? Lekobowaamu yakola musango ki? Gwengezako okubalaga abooluganda mubeere nga muli beegendereza nnyo mu biseera bino ebigenda okuddako. Mukyajjukira nti Saddulaaki, Mesaki n'Abeduneego baagaana okusinza ekibumbe. Ekibumbe kyali kyaki? Kyali kya zaabu. Kyali kya zaabu. Ani yakiteekawo? Yali kabaka Nebukadduneeza. Ani yateekawo ennyana zino 2? Era yali kabaka. Njagala mubeere beegendereza nnyo nti ebintu ebigenda bijja abantu ku Katonda bigenda kuteekebwamu amaanyi, era biteekebwamu amaanyi abakulembeze b'amawanga. Ekyo nja kukituukako. Essaawa eno nina background gye nkuyisaamu osobole okumanya wa gye tulaga. Ebintu by'obufuzi, ebintu bya politics bigenda kukola nnyo mu kulaba nti bateekawo okusinza okufu, okuzza abantu emabega. Era ffe ewaffe eno mu Uganda ebintu bino tubirabira ddala. Bayibuli egamba mu Lunyiriri olwa 29 nti naddira emu ku nnyana zino eza zaabu n'agiteeka Beseri, ate endala n'agiteeka mu ddaani. Beseri kitegeeza ki? Kiri kigambo kye bayita Bethel. Ekigambo Beth kitegeeza house oba house of. Bethlehem, house of the baker.
ennyumba y'omufumbi w'omugaati. Yesu kyeyava azaalibwa e Bethlehem, the house of the baker, oba the house of bread. Bethel, ekigambo El kitegeeza Katonda, Elohim, El Shaddai, El. Kaakati Bethel, ekyo kyandibadde nga ddala mu yeekaalu ya Katonda. Laba omusajja ono Yerobowaamu bw'akwata ekibumbe, ekifaananyi ekibumbe ekya zaabu, n'akiteeka ewa Katonda we bandibadde bamusinziza, ye n'abagamba kusinza nnyana. Si nnyana eya bulijjo baganda bange ne bannyinaze, naye ennyana eya zaabu. Ekyo ekintu kituuzaayo mu kubikkulirwa essuula ey'e13 nti nno tebaligula so tebalitunda. Zaabu mukimanyi bulungi nti ye measure ey'obugagga. Era eyo mu Amerika mulina ekifo kye bayita Fort Knox gye batereka gold w'Amerika. Kyekimu ku bifo ebisinga okukumibwa mu nsi yonna. Olw'ensonga nti nno ekipimo ky'obugagga mu nsi ye gold. Kaakati ebintu bino Yerobowaamu bye yateekawo, Katonda yabizuula nti bigenda okuba ne bearing mu Danyeri, ate bibeere ne bearing ku nkomerero y'ensi. Biri economic, tebaligula so tebalitunda. Enkumi n'enkumi n'obukadde bw'abantu buguliddwa olw'ensimbi. Wano mu Uganda mbiwulira kubanga musiba muwulira amawulire, mulaba omutawana ogugudde mu nsimbi wano ewaffe kawano. Nsimbi gundi vaako walidde ensente, gundi vaako walidde ensente, ate ensimbi efuuse ensimbi. Abantu balyamu bannaabo olukwe olw'ensimbi. So ekigambo kino gold, golden calf, Bakristaayo bannange mukimanye kitegeeza ebyensimbi eby'obugagga. Mu kifo ky'okusinza Katonda omutukuvu ow'omu ggulu, abantu baffe basinza kakati nsimbi. Bayibuli egamba ebigambo bino nti abantu ne boonoona nga bagenda okusinza eri ebbeseri n'eri mu Ddaani. Kati wulira ekigambo kino olunya olwasatu mu lumu nti Yerobowaamu n'azimba n'ebifo eby'okusinza ku nsozi waggulu. Kati nno ne yeerondera bakabona okuva mu famire ezitaali zaaki z'Abaleevi. Lwaki? Kubanga Abaleevi baagaanira ddala ne baga nti ffe tetuyinza kusinza kukulembera abantu kusinza bibumbe, golden calves. We cannot do that. Yerobowaamu n'aga nti oba mugaane, nze nja kwenoonyeza abanaakola. Mu kiseera kino tulina abantu abatali balonde, tebava eri Katonda, naye ng'abantu bano be bakulembera amakanisa n'enkumi z'abantu. Mu Uganda ekikwewunyisa n'olaba omusajja ayimiridde ku kituuti akulembera abantu 5,000 batudde awo bamuwuliriza. Naye ayimiridde atambula azina bw'ati ku kituuti aga nti nze sifaayo, abaana mubigule mwerage kubanga Katonda yabatonda, mubigule mugire obubina. Ebintu ebitakkirizika. Waliwo ebintu byenja okubalaga simanyi naye ndowooza nyinza okuba nga sisobola kalaga ssaawa eno. Nja kukola kyonna kye nsobola okukabalaga. Omuvubuka ng'ayimiridde ayogera n'aga nti bano bannabbi baani abo ba Ibulayimu? Onyumya mboozi ki? Ali ku TikTok. Bano ba Ibulayimu baani? Bannabbi kyabo temuli? Toyinza bageraageranya ne nabbi mbonye. No, abo tebalina nawe bajja ku mbonye bw'otuleetera Isaaya otuleetera Ibulayimu. What are you talking about? Nabbi mbonye alina amafuta, bano Isaaya ge bataalina. Olwaleero Isirayiri alina bakabona ddala, bakabona ba Katonda nga babasa ku bbali nga beefunidde bantu bano banyabo ne bassebo baganda baffe, bannyinaffe, kubanga baava ku ffe. Tuyinza okuba nga twasigala yeeno mu Yuda, mu Yerusaalemu, naye bali baganda baffe bennyini be bali mu kubuzaabuza n'okusiriwaza. Baganda bange bannyinaze, omulimu gwa ntiisa nnyo gwe tulina. Abantu bali babuzaabuziddwa nnyo ne balimbibwa naye nga baganda baffe.
Bayibuli egamba bwe bw'osoma olunyiriri mbadde njagala nnyo okubalaga nti ebifo bino bye yazimba yateekamu ne bakabona abanaabirabirira naye nga tebaalondebwa ggulu. Abo bangi nnyo 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 mu Uganda wano, bannabbi ab'obulimba abatategeerekeka, abakubagana, abalwana, naye nga mulimu abasaddaaka abaana, mulimu abakwata abaana, mulimu abatikka abaana ne babatwala ebweru ne babeera eyo ne babatunda n'ebintu ebirala ebifaanana bwe bityo. Mu kiseera ekifaanana bwe kiti Katonda anoonya abasajja n'abakazi abanaayimirirawo ne balwanyisa enkola eno. Era bw'osoma essuula ey'e13 Katonda yagenda okulaba ng'ekigudde Beseri, okusinza okuli Beseri, kufu kwa bulimba era kubi nnyo. Mu kifo kye ekyandibadde ekifo kye ekitukuvu, ezandibadde ekkanisa ze, ezandibadde ekereziya ze, ezandibadde ebifo bye nga zirimu abantu abafu abalimba abali mu kubuzaabuza abantu, naye nga abantu bano bateereddwawo zi gavumenti ez'enjawulo. Muntu ki owa Katonda eyeetaaga okukuumibwa abajaasi ab'ensi? Wano bwe batugamba nti baakuba omu ku bannabbi gwe bayita Bugingo. Bonna bannabbi abo ne basaba nti ffenna gavumenti etuwa obukuumi. Muntu wa Katonda ki eyali yeetaaza obukuumi bwa gavumenti okuggyako nga yateekebwawo gavumenti? Bakabona bonna abateekebwawo obukulembeze nga obwa Yerobowamu si baweereza ba Katonda omutukuvu ow'omu ggulu. Mu kiseera kino wenjogerera nga nina vidiyo eziraga Trump ng'ali mu kusisinkana abo abasumba ab'ekika ekyo nga beeteekateeka bonna okukakasa nti awangula okulonda ndowooza kwa Novemba ekigenda okuddako mu January. Katonda atusaasire busaasizi, naye ebyo nja kubibalaga mu kubuulira okugenda okuddako. Bannyabo ne bassebo abali mu kusiiba olunaku olwaleero, Katonda ayimusa abasajja n'abakazi mmwe mwennyini abali mu kusiiba olwaleero babeere ng'ono ali mu kisooka kya Bassekabaka essuula ey'e13. Bayibuli eyogera bwe nti omusajja wa Katonda n'ajja e Beseri okuva mu Yuda olw'ekigambo kya Mukama, n'asanga Yerobowaamu ng'ayimiridde mu maaso g'ekyoto ng'ateekateeka okwotereza obubaane. Ono pulezidenti yali ku kyoto bw'agenda kwotereza obubaane. Pulezidenti yatandikirawo okukola ebintu bwe bityo. Kaakati n'ayogera mu ddoboozi ery'omwanguka eri ekyoto olw'ekigambo kya Mukama, n'agamba nti ayi ekyoto kino Mukama kyagamba nti omwana erinnya lye Yosiya alizaalibwa mu nnyumba ya Dawudi. Ku ggwe kwaliweerayo bakabona ab'ebifo ebigulumivu ng'ebiweebwayo, era n'amagumba gaabwe galyokerwa ku ggwe ekyoto. Bannyabo ne bassebo, mujjukire bakabona baaliwo naye yabateekawo nga naye waali. N'agamba ekyoto nti kyoto ggwe, Katonda agenda okusitula omusajja Yosiya, naye kuggwe kwennyini buno bukabona obw'obulimba bu false prophets buno bwonna obujjudde ensi yonna, amagumba gaabwo gagenda kusiiririra ku kyoto ggwe. Eyabateekawo waali awulira ne be bagenda okwokya bawulira. Wulira ssebo omusajja ono bwe yayogera olunyiriri olwokutaano. Ku lunaku olwo omusajja wa Katonda n'awa akabonero, n'aga nti kano ke kabonero Mukama kaalangirira, ekyoto kiryatika n'evvu lyakyo liriyiibwa ebweru. Kyawo kabaka Yerobowaamu bwe yawulira omusajja wa Katonda ng'ayogera, n'ayogera n'eddoboozi eddene ku kyoto e Beseri ng'awanise omukono gwe mu maaso g'ekyoto nti mumukwate. Mumukwate. Kambategeeza abasajja n'abakazi abagenda okuyimuka mu kiseera kino eky'enkomerero, mu abantu abali mu kusiiba olwaleero, Mukama abatuma mwimuse eddoboozi lyammwe ery'obulimba obusaanikidde ensi eno.
abantu nga babuzaabuzibwa ate nga bali supported by leaders everywhere. Tulina okuyimusa eddoboozi, obulimba buno tulina okugolokoka okubuwakanya, kubanga be balimba baganda baffe bennyini, bannyinaffe bennyini bali mu kubabuzaabuza. Naye tuli mu kutya kubanga ababasindika balina emmundu, balina n'ebyokulwanyisa. Kyetuva tutya ne tweraliikirira. Omusajja yagamba, omukulembeze yennyini n'aga nti mumukwate Yerobowaamu. Wulira ebyaddako, gwe mukristaayo gwe ali mu kankana Mukama ng'akutuma aga nti genda olwanyisa obubi, genda olwanyisa obulimba. Wulira naawe ekiragiro nti mumukwate. Bayibuli ega nti omukono gwe yawanika eri omusajja wa Katonda ne gukala, ne gukalambalirayo n'okuyinza n'atayinza kuguzza. Haleluya! Katonda w'omu ggulu alina amaanyi. Kabaka omukono gwe gwakalambalirayo, omukono gwa Mukama. Manya amaanyi ga Mukama gakwata omukono gwa kabaka, era omukono gwa kabaka gwakalambalirayo. Omuntu yenna yeepanka okuyimusa omukono gwe eri omwana wa Katonda mu biseera bino ebyogezaako okulokola abaana ba Katonda basobole okudda ng'enkomerero tennatuuka. Simanyi oba mukimanyi bulungi ti ekiseera kyaffe ekyekisa kibulako akaseera katono kiggweko. Ebyo ngenda kubibayigiriza byonna. Ekiseera ekyekisa, akaseera ke tusigazza kaweddeko. Amanya gaffe gali mu maaso ga Katonda, era ekiseera ekyekisa kinaatera okuggwawo. Naye kankubuli, Katonda ayagala oleeta abantu bali abali ababuzaabuzibwa, bannabbi ab'obulimba, bakabaka be baateekawo. Bayibuli eyogera ebigambo bino nti olunya olw'omukaaga luga nti awo kabaka n'agamba omusajja wa Katonda nti neegayiririra Mukama Katonda wo onsabire omukono gwange gunywezebwe. Mukyala wa Mala, okyali eyo nga sikuwulira? Ssebo gye ndi. Ebigambo biwulira ebyo. Omusajja wa Katonda n'amwegayiririra eri Mukama, omukono gwe ne guddawo nga bwe gwali olubereberye. Banyabo ne bassebo, Katonda ow'omu ggulu amaanyi agalina, agasiba n'agasumulula. Kati kanyanguwe malirize kubanga essaawa yaffe eweddeko. Wuliriza, kabaka n'agamba wulira olw'omusanvu nti kabaka n'agamba omusajja wa Katonda nti jangu eka ewange obeeko ky'olya, n'okukuwa nkuweeyo ekirabo. Wuliriza olunya oluddako. Banyabo ne bassebo kino kakibayigiriza. Nze bwe natandika okuyigiriza obunnabi ne bampa omukyala yayimuka, mujjukira bulungi, yali mwannyinaze mwanje, omwana w'omusumba mwanje, n'aga nti Musumba Kaggwa, abantu ababulira ebigambo by'obuulira tebamala galya, tebanywa amazzi ne bagaleka ku mmeeza ne bakomawo ne bagaddira. Abantu aboogera ebigambo by'oyogera olina okukakasa nti oli mwegendereza nnyo. Ebintu abingamba myaka egisukka mu 15 egiyise. Mu mwaka ogwa 2017 omuvubuka ankubira essimu nga bannonze okuddayo ku bulabirizi ekireka, n'ambuuza nti Musumba Kaggwa, gwe Musumba Kaggwa? Nti ye. Musumba Kaggwa okyali mulamu? Nti ye. Onnimba si ye gwe? Ne muga nti nze Kaggwa yennyini. N'agamba nti osobola otya okubeera omulamu nga twakuwa obutwa? Ne mugamba ddi? Nti mu kisanja kye kyasooka bwe twali mu Central Uganda Field twakuwa obutwa, oli education director ekatikamu. Naye nkwewuunya kubanga okyali mulamu. Banyabo ne bassebo, kabona ono Katonda yamuwa ekiragiro nti tolya kintu kyonna ate toweta wantu wonna. Kabona kankusomera ebigambo bino, kabona bye yaddamu ono, manya nabbi. Naye omusajja Katonda n'agamba kabaka nti ne bw'onompa ekitundu ku by'obugagga bwo sijja kugenda naawe wadde okulya omugaati oba okunywa amazzi wano, kubanga nkuutiddwa ekigambo kya Mukama nti tolya mugaati newankubadde okunywa amazzi wadde okuddira mu kkubo ly'ogiddemu. Abamu ku ffe tetwageziwala kimala, era bye tuyisemu ne bitutuuseeko toyinza kubikkiriza.
babuulizi b'enjiri mwegendereze bye mulya, mwegendereze bye munywa. Ebyokutumalawo biri serious. Bw'oba obuulidde ekigambo n'otambula n'ogenda n'okola awantu beera mwegendereza by'olya ne by'onywa. Ne baganda bo bennyini tobeesiga. Kankutegeeze, Bayibuli eraga ebigambo bino nti awo n'addirayo mu kkubo eddala olw'ekkumi. So si mu eryo lye yagiramu, naye baali tebannamumala, baali bakyamwetaaga. Omulabe ababuulizi b'enjiri ey'obumalirivu tabata ayiiya. Bayibuli egamba nti nno awo mu biro ebyo waaliwo nnabbi omukadde eyabeeranga mu Beseri, eyategeezebwa batabani be ebyo byonna omusajja wa Katonda bye yali akoze ku lunaku olwo, ne bye yali agambye kabaka. Kitaawe n'ababuuza nti akutte kkubo ki? Awo batabani be ne bamulaga ekkubo omusajja wa Katonda owa Yuda lyakutte. Awo n'agamba batabani be nti muntekeretekere endogoyi. Bwe baamala okumutegekera endogoyi n'agyebagala, n'akwata ekkubo omusajja wa Katonda yali akutte, n'amusanga, yamusanga atudde wansi w'omwera, n'amubuuza nti gwe musajja wa Katonda eyavudde e Yuda? N'addamu nti nze nzuuno. Wuliriza olunya olw'13. Awo nnabbi n'amugamba nti tuddeyo eka olye emmere. Omusajja wa Katonda n'amuddamu nti siyinza kuddayo newankubadde okugenda naawe, wadde okulya omugaati oba okunywa amazzi naawe mu kifu kino. Ndagiddwa ekigambo kya Mukama nti toteekwa kulyayo mmere newankubadde okunywayo amazzi, wadde okuddirayo mu kkubo lye wagiddemu. Awo nnabbi omukadde n'addamu nti nze nange ndi nnabbi nga ggwe, era malayika yaŋŋambye ekigambo kya Katonda nti mukomyewo mu nnyumba yo alye ku mmere n'amazzi. Naye yali amulimba. Baseveni fiddemu mubeere beegendereza. Abatemu, obutwa n'ebirala biri buli wamu ne mu baganda bammwe bennyini. Bwe muba munaabuulira ekigambo kino nga munaakikola bulungi, muwulire eddoboozi lya Katonda kye libagamba. Ekyokuyiga kino sisobola kigaziya kusinga wano kubanga kyamaanyi nnyo, naye Yerobowaamu Katonda yamunyiigira nnyo. Mu bye yamunyiigira kwe kugaana abaana ba Katonda okumusinza nga bw'alina okusinzibwa. Yabagaana ogenda e Yerusaalemu gye bamusinzanga. Yabagaana era mu ebyo byonna yakyusa amateeka ga Katonda, n'akyusa etteeka eryokubiri ery'okukola ebifaananyi n'ebintu ebirala bingi bye yakola. Mu kiseera kino buli lwe tuba tubuulira enjiri, abantu bali nga bakubiriza abantu baabwe, temugenda kubawuliriza, temuteekako na leediyo yaabwe, temulaba na bintu byabwe, kubanga ebintu ebyo bigenda kubajja ku kye twabayigiriza. Kankutegeeze, Yerobowaamu kye yakola ne yeefunira bannabbi ababe. Bajjudde e Uganda eno bannabbi ba Yerobowaamu, bali mu kulimba nsi, naye nga bonna bali ku perool y'abakama baabwe ab'ebyobufuzi, naye ng'obukadde n'obukadde busiriwaziddwa, era abantu abagenda okuzikirira bangi. Omusajja bwe yakola ekituufu ne yeegendereza, naye ate munne yeeyita nnabbi, ye yamusuula mu kabaate. Bayibuli egamba nti naye omusajja ono yali alimba. Kaakati nabbi ono n'akola ensobi, n'agenda naye, era ebyo byavaamu ate omwoyo wa Katonda n'atula ku nabbi omulimba omuzeeyi, n'alyoka amugamba bino na bino. Era omusajja bwe yali atambula, olw'okuba yali ajeemedde Katonda, n'alya empologoma n'ejja. Ebyo mujja kubisoma mwekka. Bannyabo ne bassebo abooluganda, amalirize n'ensonga lwaki Katonda yakyawa nnyo Yerobowaamu, era buli yakola bye yakola yamutta. Kaakati Yerobowaamu, singa osomye essula 13, ndowooza tumalirize n'olunya olwa 33 tugende. Nsomera tulabe. Agambye nti oluvannyuma lw'ekigambo ekyo Yerobowaamu n'atakyuka ekkubo ly'ebbi, naye ne yeeyongera nate okussaawo ebifo ebigulumivu ng'abajja bantu bonna. Buli yeyagalanga n'amuga wabeerewo bakabona ab'ebifo ebigulumivu.
n'ekigambo ekyo kifuuka ekibi eri ennyumba olwasatu mu ennya agambye nti n'ekigambo ekyo kifuuka eri ennyumba ya Yerobowaamu alawo n'okugizikiriza okuva mu nsi yonna. Okuddira abantu bayagadde, abayaaye, ababbi, abanoonya obunoonya ssente n'abafuula bakabona. Ekyo Katonda ow'omuggulu yazikiriza enjuuye yonna. Era ebibi ebyo by'ojja okusanga nga bye byattisa bagundi bano bakabaka abalala, kubanga bonna bagoberera ekkubo lya Yerobowaamu. Baabasajja nga Nadabu mutabani we, Baasha genero wa Nadabu, Era mutabani wa Baasha, Zimuli ne Omuli, abo bonna okutuukira ddala lwe tunaatuuka eno ku Akabu eyalina bannabbi, mukazi we omuyaaye eyalina bannabbi abasukka mu 405. Bannyabo ne bassebo, abantu ba Katonda, waliwo ekigambo kye njagala okubategeeza nti abantu bali mu kuzikirizibwa, n'eyo gye muli mubalaba ba tele evangelists, mulaba obukadde n'obukadde bw'abantu be batutte nga bali mu kuzikirira. Abantu bano baganda bamu, kubanga nabo bakristaayo basoma bayibuli y'emu, beetaaga kabona ayimuke oba nabbi nga nabbi ono, naye kaayimuka n'atambula n'agenda. Katonda ali very clear, tolya bintu by'abasajja bali, tonywa amazzi g'abasajja bali, tosula gye bakwagaliza kusula, kubanga enteekateeka yaabwe yakuzikiriza. Omuwendo gw'ababuulizi b'enjiri abatuufu gukendeere. Bantu ba Katonda balwadde, bantu ba Katonda abawadde obutwa, naye ng'abantu bano be baweereza ddala ab'ekigambo eky'amazima. Tekikwetaagisa kubeera ng'oli wa byabufuzi osobola okuweebwa obutwa oba osobola okukolebwa ki. No, abantu ba Katonda abeewadde okwogera ekigambo kino mu mazima gaakyo bali mu kufa mpola mpola. Era oba oli awo olaba obulwadde bufulumanga puresha, bufulumanga sukaali, bufulumanga ki, ogenda okulaba ng'omuntu takyategeerekeka, naye nga byakusirisa ddoboozi ly'abantu aboogera amazima ag'ekiseera kino eky'enkomerero. Mikwano gyange, Katonda atuwa omukisa tuleme kugwa mu kibi kya Yerobowaamu, era tutaase obukadde n'obukadde bw'abantu obutuuse okuzikirizibwa ekibi kya Yerobowaamu. Mukama atuwa omukisa bwe tunaabanga tukwata ekitundu ekiddako ekya sayidi ya Yuda. Kati tubadde mu Isirayiri, kati twagala kuddako mu Yuda, ate tulabe Asa bye yakolayo mu ky'okuyiga ekigenda okuddako. Mukama ffenna atuwa omukisa tumanye okuyitibwa kwe tulimu olwaleero, nti kwakutaasa baganda baffe abali e Isirayiri abaali mu kuzikirira. Sigamba Isirayiri eno ey'omubiri, naye njagala ku Isirayiri ey'omwoyo eyayonooneka. Gwe ng'oli Yuda ne Yerusaalemi olaba biri bulungi, naye abantu abali eri e Beseri ne Ddaani bali mu kusinza ndiga, manya golden calf, nga Katonda gye yazikirizisa Abayudaaya bwe bali mu lugendo nga bali mu ddungu. Mukama atusaasire mu linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Amiina ssebo. Amiina nnyo. Amiina nnyo. Ebigambo ebirungi ebifaanana bwe bityo, olw'okuyigirizibwa okulungi okufaanana bwe kutyo, oluganda ebigambo tubiwulidde. Mukama atukwatirwe ekisa, Mukama atukwatirwe ekisa, ate tubeere ababuulizi ab'ekigambo, kubanga bali abantu babawa butwa, tebabawa kigambo kya Katonda, bakuzikirira. N'olwekyo ffe tulina okubabuulira ebigambo eby'amagezi agava ewa Katonda waffe, ate ne Katonda waffe ajja tukuuma. Njagala okwebaza omusumba ssebo, weebale nnyo okujja mu kifo kino, mu kitundu kino ekyokubiri, n'oyogera gye tuli. Ndowooza nti tulina ebyokusabira, naye tuyinza okubitwala ku ssaawa yaffe ey'omwenda. Omusumba muteeketeeke, so essaawa ey'omwenda omusumba akomyewo, tulyoke tumutegeeze bye twetaaga okusabira. N'olw'obudde tusabe omusumba asabe. Tunaddamu ekitundu ekyokusatu. Amiina. Katusabe ennyabo n'abooluganda mwenna. Katonda kitaffe omwagalwa ennyo ow'ekisa,
ebigambo bye tulaba olwaleero tubadde tulowooza nti bya leero so nga byava dda. Abakulembeze bali mu kwerondera abantu aboogera ebigambo nga bawooza mbu biva wa Katonda so nga ebigambo ebyo biva mu bo, ebinaasobola okubuzaabuza abantu, okubakuumira ku Sande, okubakuumira mu kusinza ebifaananyi nga bibajja Katonda gw'omukulu omutukuvu omu. Mukama Katonda waffe twewaddeyo mu mikono gyo, tusaba otuwa amaanyi okwogera. Obudde buweddeyo, tetusobola kusirika, naye tuwa amaanyi aganaasobola okwogera ng'omusajja ono bwe yayogera, ate tuwulirize okulabula kwo, tuleme ate kwegatta mu bali, kulya nabo, kunywa nabo, kubanga bye batwagaliza si birungi. Tumanye nti tuli ku mulimu omukulu, tuli ku mission, tetusobola kubuzaabuzibwa kudda eno na kudda eri mu byokulya n'ebyokusula nabo. Buli muweerezaawo gw'owadde obubaka buno muyamba asigale nga mumalirivu, amanye obuvunaanyizibwa bw'alina, ate abeere mwegendereza mu byakola byalya ne waasula. Tuwe ekisa kyo tukwegayiridde, tukwebaza olw'ebisuubizo byo ebigamba nti naabeeranga nammwe okutuusa emirembe gino lwe giriggwaawo. Ebisuubizo bye bigamba nti temweraliikiriranga kintu kyonna, naye mu kusabanga n'okwegayiriranga bye mwagala bitegeezebwe eri Katonda. Ebisuubizo byo ebigamba nti ndikomawo nate ne mbatwala gye ndi okutujja mu nsi embi efaanana bw'eti. Mukama, ebisuubizo bino ka bitunyweze, tumanye gy'oli era ojja tuyamba, tulyoke tuyimirire nawe tutya mu linnya lya Yesu Kristo. Amina. Amina nnyo. Waawo